Yes, era nkwanirizaako nnyo omukwano gwange nagyo sinza okuba nga otuwuliriza. Major Otto avuddeyo n'atangaaza eri ebitongole byonna ebikuumaddembe naddala amagye aga UPDF. Avuddeyo n'atangaaza bino wammanga era n'akola okulabula eri omujaasi yenna. Nkwanirizaako nnyo byonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza, nkutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza. Gw'atandika kuba nga otweyungako kutegeeza nti genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola okugenda mu maaso n'otweyungako, ojja kuba osobola okukomentinga wamu naffe okutangaza bannayuganda okujja mu comment section. Abali emitala w'amayanja amaanirizaako nnyo mukulike olunaku olukulu, mukulike Christmas bannange yonna gye muli. Kakati obutakulisaayo, Major Otto avuddeyo n'akola okulabula era n'atangaaza ebitongole byonna ebikuumaddembe, ab'amagye ssaako ne poliisi, n'abagamba nti nno mu bitongole ebikuumaddembe tetulina budde bwa kuwummula, tetulina holiday, we don't have holiday, soldiers don't have holiday, abajaasi tebabeera na nnaku nkulu, tebabeera na holiday. Lwaki mbagamba kino? Engeri mulabe waffe gy'atalina nnaku nkulu na holiday, ye buli sikadde asigala abaza target. Naffe bwe tutyo abasirikale tulina osigala nga tuli bulindaala, tulina osigala nga tuli vigilanti, nga tulabirira, nga tulabiriza okusobola okulaba nga tuseefugaadinga bannansi, kubanga gwe mulimu gwaffe ogwatuleeta era gwe mulimu gwe tusaavinga, bwe buweereza bwaffe. Major Otto ono nno ojjukira nti nno ye komanda era ye head akulira operation Shujja. Eno operation yateekebwa mu divisions ez'enjawulo okusobola okulaba nga bakuuma nga baseefugaadinga bannayuganda, nga bateekawo eddembe ebyo byonna mu bitundu ebirimu entalo, ebirimu conflicts. Ono komanda Major Otto yazikulira, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era buli wolaba operation ng'ekoleddwa ng'eganyuddwamu ng'ekigendera kyayo kika kuseefugaadinga munnayuganda, ono Major Otto y'omu ku baba bakomandinze operation eyo okuba nga egenda mu maaso. Agambye nti nno mu biseera eby'ebikujjuko tukimanyi bulungi nnyo ng'omulabe waffe aba naye awoominga, naye abeera mu kalabalaba, abeera mu kulabiriza, kubanga bw'aba asuubira weakness yaffe, kubanga akimanyi abamu tutera okuterebuka ku nnaku zino enkulu, mu festival seasons zino tutera okuterebuka, abamu n'osanga nga banywedde, abamu n'osanga nga bagenze mu holiday, bagenze mu kyalo. Kati naffe okusinziira we twalaba ekyo nga tulaba ng'omulabe waffe ye talinaayo nnaku nkulu, buli kadde abeera abaza, naffe kitwala tusalawo okubanga tetulina nnaku nkulu, ffe nga ab'amagye buli kadde tusigala nga tukuuma nga tuli bulindaala. Takomye ku ekyo kyokka, agenze mu maaso n'agamba nti nno bannange bannayuganda tubakubiriza okubeera obulindaala nammwe, mukolere wamu naffe musobole okubeera bakalabalaba, musobole wonna wonna woba weekengedde ekikyamu obeere ng'otutemyako naffe tujja okuba nga tujja okusobola okuteekawo obuyambi. N'agamba nti nno kati bino byonna bye mulaba conflicts, entalo ezigenda mu mawanga ag'omumambuka ssaako ne mu DRC Congo, obunafu obwo bwava lwakuba nti nno waliwo abajaasi oba bakuumaddembe b'eggwanga eryo we baasumagirira ennyo naddala mu biseera eby'ebikujjuko. Kati ffe twakiraba ne tugamba tetulinaayo nnaku nkulu, okwerinda si buti. Era n'agamba si lwakuba nti nno tetulina myoyo era tetuli bantu nga mmwe, naffe twagala okujaguzaako, naffe twagala okukuza ku nnaku enkulu, naye olw'okuba nti nno mulabe waffe tatuganya, ye kennyini talinaayo nnaku nkulu, buli kadde aba atubaza, buli kadde aba abaza wa waagenda okuba ng'akosa munnayuganda, naffe kye tuba tuvaayo ne tugamba tugenda sigala nga tuli vigilanti, nga tuli bulindaala okusobola okulaba nga munnayuganda munnansi alya bulungi ebikujjuko bye, asanyuka bulungi nnyo nga tewali bulabe na bulumbaganyi bugenda kukolebwa ku families ez'enjawulo. So kye tuva tuvuddeyo ne tutangaaza abajaasi bonna bonna, era oyo yenna eyagambye nti nagenda mu nnaku nkulu kajja kubanga kaweddemu, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza obadde ku UG Updates TV. Bw'ayagala tweyungako nagambye dda, jangu wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, mweraba.